kubanga embaga ebeera y'abaana kyenkana era n'abazadde. Wekitiibwa ennyo President, bakulembeze banange mu NUP ne mu bibiina binankyukakyuka bannaffe abatwegaseeko, babaka bannange abakulembeze ku mitendera gyonna gyonna, bassebo ne banyabo, Omukama mulungi era obudde bwonna embeera ze weewaawo. Baana Alex abikoze nebaza nnyo Katonda olw'olunaku olwaleero. Alex oyo buli lunaku tumusomooza tumugamba ssebo bikole, weetereze bikole, era bwe yajja okutwanjulira natugamba nti kaakati ndi serious ku nsonga eno, nanga nti kaakati gwe Senyonyi ogenda kundawa ina tambula nga nvimba ssebo vimba. Alex tukwebaza olw'okubeera omusajja w'obuvunaanyizibwa. Munange otuweesezza ekitiibwa, President akyogera nnyo, otuweesezza ekitiibwa, era tukwebaza olw'okubeera ku mulamwa, olw'obutakyukakyuka, olw'okubeera omuvumu ennyo, era nga tulina essuubi mukyala waffe oyo ojja kutumwagalira. Baba ayo omukyala waffe oyo mwende ino omulage n'amaanyi g'abantu tinikyo baba. Ate edifu batugambye nti Rolex ozitegeera nnyo. Alex oyo gwolaba, Alex ayagala chapati eza Rolex, chapati plain, chapati katogo, gwe buli kintu nti chapati kugira nga omuterereza mukongo mwaka balance diet akaliko chapati. Obufumbo bujja kunyumirwa, mwagale Katonda buli ngeri yonna. Muna ebintu bino ebyobufumbo bwebuuzengako ku President. Tubasabira bwemunatambula nga mutambula emyaka egiwererako ddala, kakati olaba owekitiibwa Nambooze ne bbaawe juzi mu November babadde celebrating anniversary emyaka 20 baawe batandise okufaanagana. Kakati naawe Alex bw'olaba nga otandise okufaanana ne mukyalawo ng'awamanya nti naavu egenda erinnyira ddala byetukwagalize. Nina ngo nebuuzangako munnaye bufumbo buno butegeeramu kuwamma mukyala kyangu. Sebo nakusookayo emyaka tutandise ofaanagana leka naawe obufumbo sebo tulumazeemu ebbanga eriwerera ddala nno emyaka 2.5 era tuba tutambuza. So Alex otwebuuzangako tujja kuwanga advice ensonga tuzikwasaganye. Sebo muko Saalongerias Lukwango webale kumpa mukyalo oyo buli bwemusingana nga manje enkoko sebo enkoko ojja gireeta. Ate ensonga ey'okubeera omulongoso nga nkulu, sebo nange ndi wano nkolerera bwa Ssaalongo. Kuba kati ffe tugamba nti people power, amaanyi g'abantu tugalina ate ne Katonda ateekamu amaanyi. Amata ogenda afuuka Nnaalongo. Tukikwasaganya sebo Alex ne mukyalawo. May God bless you with dreams plus school fees. Kikulu ekyo. Sebo mbaka w'ekitundu webale kunkuumako wano bagaa nti ojje onkuuma onzigala ombeeremu awo magezi. Ekirabo kyaffe tugenda tugenda kireeta maaso kaawo. Alex osoomoozezza abantu bangi, era nze waliwo bennengera wano sigenda kwogera mannya naye nga mbalengera mubikole bannange, ensonga muzikwasaganye. Abagamba nti kakati abo sitwago oba bagivaako bali mu kuwasa. Baboy omukyala bw'aba gyali, omuwala bw'aba gyali mukuba embaga okitegeera. Muwase ofukire ddala obuvunaanyizibwa, bamanye nti tuli serious. Munaye bw'omala okuwasa awo ne sitwago enyumira ddala, ovaayo ewaka ng'oyina more reason to fight for a better country. Si weewaawo. So kaakati abatalina kikwasaganya banne mwetereze. Nze sigenda kwogera mannya, sisobola kwogera mannya. Mungambe mbu Kimbudani Magic, ngambe mbu Busimanya mbu Wesigi, simanya bani, sisobola kwogera mannya. Naye betereze, sijja kwogera mbu Kimbunyeko mu Kabuye bani, sijja kwogera naye
Alex abalaze nti ebintu bino bisobokera ddala. Oweekitiibwa Secretary General waffe ajje naye atubuulire abikola ddi.